wasomesa omuntu omusomesa abeera mugezi kubanga nagwe oli mugezi nange mbaira mugezi njagadde ekitabo kityoboola kati ekigulumiza katugende n'ekyo ekitabo kigulumiza Katonda ye Bayibuli. Bayibuli eno woogisoma otegeera byonna Katonda ewaanu otegeera Katonda engeri gyatondamu ebintu kiba kimugulumiziza ekyo nagamba nti olunaku gundi natonda kino olunaku gundi Lweberi emusatu sijja kusomayo kati awo osanga entonda ya Katonda kati n'okakasa nti Katonda kituufu waali kubanga olaba Katonda engeri gyatondamu nti olunaku gundi yatonda kino nakola kino kati awo otegeera mangu nti Katonda waali aba agulumiziddwa abawandiika wandiika Lweberi emu nyola okusatu mujja kutandiikira awo. Ensonga ey'okubiri Bayibuli eno yagulumiza Katonda kubanga etuwa erinnya lya Katonda oba amanya kubanga osoma kuva 3:13 yagamba Musa yamubuuza nti erinnya lyo gwe y'ani n'amugamba nti erinnya lyange nze ninga wendi era Musa we yagenda abaana ba Isirayiri yagamba ndi y'abantumye nga biva mu kamwa ka Katonda kennyini so si kumwogerera waliwo bakatonda gye boogerera nti gundi akoze naye nga kumwogerera naye kati kino kiva ku ntoola y'emitima gye kati nga nze bwe njogera nze mba nkyogedde kennyini naye singa waba wanjogera ayinza okukyamyamu naye kati Katonda ono ye yennyini yeeyogerera. Kansome kino okuva Nsula 6 olunya olwokubiri era erinnya lino Katonda mwennyini era yeeyogerera n'agamba nti Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze yakuwa nalabikira Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna naye mu linnya lyange yakuwa saamanyibwa nabo. Kati wano yayogeranga nabo bwogezi naye teyabawa linnya naye kati Musa yamuwa erinnya lye erinnya lyange nze yakuwa owulira kati ekitabo kyonna we kivaayo ne mutabaamu linnya lye yakuwa ekyo kiba tegulumiza Katonda kiba kimutyoboodde ate kanjogerere ku erinnya Amiri kintu kikulu w'otyoboola erinnya ly'omuntu bayinza okutwoza ne miliyoni 2 ne miliyoni 3 okutyoboola n'olukumi ng'osanze omugezi okutyoboola kati kino ekitabo bwe baba kityoboola erinnya lya Katonda temuli Kulaani temuli linnya lya Katonda kiba kivoodde Katonda kubanga erinnya yakuwa temuli ndinga wendi temuli ng'ate bino byayogera naye Katonda mwennyini ekyo kibeera kikulu era wensabira bano basoma Kulaani sijja kugamba Muhammad Musa si bokka basoma Kulaani mulimu abantu abeekwata ku Kulaani bangi baveeyo badde ku Bayibuli kubanga yeegulumiza Katonda kiri bakireke kubanga bw'oba ogenda omuntu tomumanyi linnya tomugulumiza kati kiba kikyamu nnyo. Bayibuli kye kitabo kyokka nze kyensoma gulumiza Katonda. Mulimu abannabbi abayogerako naye Katonda nga Nabbi Isaaya mu Kulaani temuli naye nga yayogera naye Katonda. Muhammad Musa ono atera nnyo okutwogera ku Yeremiya yagamba mbu Yeremiya agamba Katonda mulimba naye asomako wansi n'atamanya nti Yeremiya 4 otandikira ku Lwokuna nga oli Katonda mwennyini yagamba Yeremiya ono yagamba nti mwekomole mujjemu obubiri gundi byonna alyoka abakolera alyoka atuukirize kye yali ayogedde kati bano ne bajeema kati Katonda nabatubituukiriza kati bali Katonda olimbye eggwanga lino naye nga yabagamba musooke mwekomole mwetukuze bali baagaana kati Katonda yanikoze eki mu Kulaani temuli Yeremiya bano bamwogerako tugambe nti Kulaani terina bannabbi bonna nimwenjoga dakika 5 ekyo kimala temuli bannabbi bonna balimu nti batereka batyoboola ddala Katonda bamutyoboola ne bamala nga Katonda mwennyini yalonda abannabbi obanga yalonda Ezeekyeri mu Kulaani temuli yalonda Koseya ne gyeyogerako ne Malaya mu Kulaani temuli kakati ekitabo ekityoboola Katonda ye Kulaani era nsaba abantu bagivueko ne Muhammad Musa musomesa wange aveeko tusome ekitabo kitya we tunaasoma Bayibuli eno era Obusiraamu njogera no ku mpewo wimirirawo ku Bayibuli so ti mu Kulaani abawuliza nabwe bw'owulirawo batobimanyi bano bagamba Yesu yali musiraamu niye omubuuzo bye yakola tebiri mu Kulaani ate baddukira mu Bayibuli ekitegeeza nti Bayibuli mwe muli ekituufu ti Yesu yavuunama obisanga wa mu Bayibuli yasiiba obisanga wa mu Bayibuli
kati owulira kati wogamba birombo wuzu nabyo bisangawa mu Bayibuli woyambala byambala mu kanzu zino ozisangawa mu Bayibuli kati owuliriza kati lwaki woyagala enkofiira obisangawa mu Bayibuli naye kati ate bali ku Kulaani mugiviireko ddala Kulaani tegulumiza Katonda era byemukola biri kati Kulaani etyoboola Kulaani etegeeza olaba Kulaani egamba abantu bagenda mu jjana fere Bayibuli abantu bagenda mu ggulu Katonda mwennyini agamba nze entebe yange Isaaya 6 kutandikirawo olaba ng'agamba nti nze entebe eggulu y'entebe yange wansi y'ebigere byange nnyumba ke gye mulinzimbira kale ennyumba eri ggulu naye ate biri bigamba bannange olw'edayikala njagala olwaleero njogere katono olw'amasimu manyi tukireeyemu katono batusaasire oba ntambula batuwe ssente kubanga entambula lwagenzi otuleeta obuzibu kyeva nsaba ng'abantu ne bagamba bano abakola radio bakola omulimu mulungi ne batuzimbira ne batuteekerako obuwudde kati bano tutakerewe nnyo bano abawuliriza abalinayo akantu Katonda byasitula amadaala manyi muli abawuliriza nga banaku naye bano Katonda byasitula amadaala batusitule naffe atuwe transport tutuukenga mangu Mukama bampeera omukisa tuwuliza mulamwa guno tugwongerako bwongezi naye nga olw'ensonga nti ebintu byali bingi tutabimaliriza so kituufu mutukkirize tugende mu maaso naye mu byonna nze kineewunyisa nti kyekitabo kino kye tuli okwogerako Quran bye kyogedde ne tubirekaawo kati ate ne tutwala endowooza z'abantu nga Muhammad Musa n'ajja ayogera byayogera nga bibye naye nga si bye biri mu Quran. Quran yagambye ebirala ye n'ajja agamba nti kyali kitegeeza kino naye ng'ate neweebuuza kyali kitegeeza akiggyeewa so obwo obuzibu nabusanga bwe nalabira ddala oluyiri lwe twasoma mu ssula ya 24 Allah ng'ayogedde bulungi nti muwase abakyala ab'obusa oba abakazi ab'obusa n'abalongoofu mu baddu n'abazaana abakyala ab'obusa abaddu n'abazaana bonna bali anda kuwasibwa so tekiba kirungi ekyo kiba kityoboola ekitabo kino okubeera ekitabo Quran okubeera nti kiva wa Katonda kubanga Katonda tasobola kwogera kintu kirala ng'ate ategeeza kirala mukirabye mpulira kiba kikityoboola so bwe tuvaawo ne tudda ku nsonga endala ekwatagana ku sabbiiti bw'oba osomye mu kitabo kino ekya Quran mu ssuula ey'omusanvu aya 163 ndoza tusomeyo tuttewa ssuula y'omusanvu aya 163 essuula y'omusanvu aya 163 agamba bw'ati omaze okuwandika seeka otuleeta waffe maze 163 Quran 163 agamba babuuza ggwe Muhammad ebyafa ku kyalo ekyo ekyali kiriraanye ennyanja mu kiseera bwe baasuuka etteeka ne bavuba ku lunaku olw'omukaaga sabbiiti mu bracket mu kiseera bwe byabajjiranga ebyennyanja ku lw'omukaaga lwabwe kungulu ku mazzi nga byalaala so nga olunaku olutaabanga lwa mukaaga nga tebibajjira bwe tutyo bwe twabagezesa ku lw'ebyo bye baali boonoonamu kiraba sebo moderator so kakati Allah wano atugambye nti omulembe guli Katonda yabagezesa
n'okuvuba ebyennyanja ku lunaku olutakkirizibwa nga bwe baba bakikoze baba basusse ku tteeka, baba basusizza ekikomo ku tteeka. Kaakati ali n'ogenda okulaba mu nsonga y'emu ekitabo ate ne kireeta mu Sula 62 aya ey'omwenda ate ne kireetayo olunaku olulala olwa Friday. Kaakati bali babagezesa basigale nga bakuuma olunaku. Kyokka ate bo ne bakola ki? Ne balemererwa nga bagenda ne bavuba. Kati ate Muhammad ate ayiyayo olunaku olulala nayo nakola ki? N'aluleeta. Kati tukweze ennaku ebbiri tukuume luluwa. So kati confusion efaana bw'etyo mu kitabo kino eba ekikkakkanya ne tutalungamizibwa bulungi. N'olw'ensonga eyo bwe kiba kituconfusinga ne tutatalungamizibwa ekyo tukivueko tukiteeke wali tukwate kino ekikola ki? Ekirungamye kubanga kyo kyogera etteeka limu. Bw'oba osomye mu Ezekiel Essula 2 olunyiriri olwa 10 Ezekiel 2 Ezekiel Essula 2 olunyiriri olwa 20. Yes sir. Naga nti nembawo akabonero kange nga ye Sabbiiti bwe banaamanyiranga nti nze Mukama Katonda waabwe. Kati olunaku luno olwa Sabbiiti Kurani lweyogeddeko lulaga kabonero k'abantu ba Katonda nti tumutya era ye tutonda. So kati Kurani yo teri kiriya. N'ekitabo ekitukuvu kiri kiriya. Yes sir. Era abo bonna abava ku Sabbiiti eya Saturday ne bagenda okusinza ku lunaku olulala tebalinayo kyawandiikibwa kyonna kibakkiriza oba kibagamba nti mukole bwe mutyo. Wabula bo baatula butuuzi ne bagamba since Yesu yazuukira ku lunaku olwa Sunday naffe katukole ki? Katukole. Naye nga mu byawandiikibwa tewaliwe kiragirwa. Yes sir. We tuba tuvudde awo ne tweyongera. Ekitabo kino Qur'ani kindeetera okubeera nga sikyesiga olw'ensonga nti Allah bw'ayogera nga bwe bagamba naye ate nitugenda tusanga nti waliwo ebigambo ebiri mu brackets ebyongeddwamu nga bw'oba osomye ebiri ebya Allah byokka totegeera kyagamba. Wabula omala kwongerezaako bino ebiri mu brackets n'olyoka otegeera ensonga ki gye yali akola ki? Yali ategeera. Kati neebuuza Katonda Allah enjogera yamulema yalinamu ekirimi oba kiki? Oba olulimi lwe yali tamanyi? So ayogera olulimi ng'alinga agamba nti gundi grammar teyagisoma. Naye ng'ate tusuubira nti Allah bw'abanga ye Katonda ebyo ebintu ye yabiteekawo abimanyi bulungi. Naye ekivaako n'atayogera ensonga negguka. Ffe ate ne tujja eno nga abakkiriza oba abasiraamu ne twongerezaamu mu Qur'ani ebigambo ebirala mu brackets. Nakyo ne kikola ki? Ne kintabula. Ensonga endala sebo moderator. Yes sir taata. Bw'oba weetegereza ebintu nga ekanzu, ekooti, esuuti mu Qur'ani tebiriimu. Allah tabyogerangako, tabimanyi n'akamu n'akatono. Naye abasiraamu be basinga okwagala okwambala. Okay. Bw'obabuuza mubijjawa nti ate tugenda tubijjeeyo mu kitabo kyammwe. Kakati ekyammwe kiba tekiriimu. Lwaki temukyesonyiwa? Okay. Mukireki. Mukwate ekitabo kino ekirungamya. Era nze Muhammad Musa mbadde simusuubira kubeera ng'ayogera ne ku Qur'ani. Kubanga Qur'ani yennyini ekakasa nti yajja okukakasa ebiri mu kitabo kiri. Kati okakasa otya ebintu by'otokola? Oba by'oyogera ng'ate birala tebifaanagana biri. Yes. By'owajja okukakasa. So ensonga eyo nebanga nayo ensumbuwa obwongo. Bwe tugenda mu bikolwa by'abatume Essula 9 olunyiriri olwa 37 tulaba nga yo tunaaza abafu. Waliwo omukyala eyali afaananye ng'afudde Dorcas. Kakati bano bwe baali bakaaba mu buwangwa bwabwe banaaza omufu. Kitegeera? Mpulira. Nga tebanaakumuzika. Yes sir. Naye Peetero bwe yajja n'amuzuukiza nga bamaze okumunaaza. So embeera eno ey'okunaaza omufu Allah tagiragirangako. Mu Qur'ani tolinawo okisoma. Yes sir. Nga Allah agamba nti omuntu bw'abanga afudde mumunaaze. Naye ate olaba yasobola okutegeeza ebyokugabana bannamwandu biki engeri gye muwasaamu
lwaki kino ekyokufa teyakyogerako n'atubuulira engeri gye tulina okukola ki kuziika n'abeera nga kugamba tubuulira tusooke tunaaze tumukamule biki byonna ebyo tumufunyise wuzu byonna ne bibanga mu Qur'ani temulimu. So ekyo ekitabo tekigulumiza Katonda kuba tekitubuulira kiki kyennyini Katonda kyayagala tukole ki tukole wabula ffe ate tuteekawo byaffe kati ne tuba nti Obusiraamu bwafuuka buwangwa ekitegeera modoleta mpulira taata kati Allah ate wandeetera nembanga ekitabo kino mba saagala kukola ki kukyesembereza mu ssuula eya Nisa aya yeesula ey'okuna aya ejja kuba asatu mukaaga oba 34 egamba nti abakyala bafuna obuyambi okuva gye muli mu abasajja kale bwe baba babajeemedde mubaleke obuliri mubalekere ebisenge temugendayo n'ekirala basigala nga bakyagenda mu maaso bwe batyo mubakube. Kati ate kino ekitabo ekyaffe kyo ekitukuvu kyo ne kibeera nga kigamba Bakolosaayi 2:9 nti abakyala byebibyo ebinafu mubalage ekisa. Kati nze sisuubira nti Allah ayinza okugamba nti mukube abakyala bwebanga ddala kituufu agamba nti abakyala mubakube ekyo kiba kiraga nti kino ekitabo tekyajja mawulire gano kuva ku Katonda kuba Katonda omutuufu alaga ekisa eri ebitonde byombi ekisajja n'ekikazi talina kitonde kyakola ki kyanyigiriza. Abakoze ensobi bamukolera ki bamubuulirira ne bamukwata mu ngeri ey'ekisa bwagaana era osigala omubuulirira tokuba kuba oyinza okuba n'okola accident n'omutta olaba abantu bangi nnyo abalwana mu maka teri kubonereza Bayibuli akoze ensobi kale tokuba okay kaakati sebo yesebo taata ndeete kino ekiddako ekanzu nkimaze obudde obuyina sebo mbulina ye taata kirungi nnyo kati kandeete kino lukube dakika za muzeeyi nkusi nazo ozigaseeko ozitutte yesebo taata ogwo mukisa gw'amaanyi bwe tusomako essuula eya 53 aya ey'okubiri ne 7:57 tugenda comparing ezo tulabe sura meka 53 aya ey'okubiri olanze eki Quran tube tunamalaawo tujja kusoma ne 7:15 7:57 katusooke eri gye nsoose okulanga eya 53 aya ey'okubiri 53 aya ey'okubiri egamba bweti munnammwe Muhammadi tabuuliranga era tayonoonangako. Okirabye mpulira munnaffe Muhammadi kyokka bagamba nti ye nabbi wa njawulo ali waggulu waffe ye amiiri w'Abasiraamu ne bamaswahaba naye bagambye nti munnaffe tuli ku level emu wano aya bwegamba munnaffe Muhammadi tayonoonangako. Kati ate bw'osoma essuula eya 49 aya ye 7:19 egamba weenenye ebibi byo gwe Muhammadi. Kati biki ebyo Allah yagamba tayonoonanga ate yali okumugamba yeenenye kwegamba osobola okwenenya nga toyonoona kati yali ategeeza ki? So kino ekitabo tekirungamya kyo kiba kitegeeza nti ne bw'oba oyonoonye ne bw'oba toyonoonye olina okwenenya kubanga tayonoonangako ate weenenye kiba kitegeeza nti omuntu ne bw'aba nga ali innocent ye Allah akwagalako okola ki kwenenya. Kati awo toluŋŋama omuntu ayonoonye ye yeenenya. Petero kyava abuuza Yesu n'amugamba
singa omuntu aba nsobezza musonyiwa emirundi emeka namugamba nti emirundi 7 emirundi 7. Therefore ayendala neyongerako negamba nti ne bwoba obegayiriridde emirundi 7 emirundi 7 sigenda kubasonyiwa. Kati ate bamwagala asaba okwenenya n'abakkiriza ate nabagamba nti ne bwanansaba tebajja kukola ki, tebajja kumukkiriza. So kale tajja kukkiriza kubasonyiwa. Kati ebintu bino nze Kurani ndabange nkonfuzinga era bwe ngisoma siina weenuŋŋamira mbula bubuzi buli kiseera. Era ngezezaako okuyambako abantu bategeere Kurani eno nga kitabo tekyava wa Katonda kubanga tekikakasa ebyasooka, tekirina wekireetera ensonga ezitegerekeka. Bwereeta kino ate nefuula nereeta kiri. Wasa omukazi omu ate nti temusobola kwenkanya ne bwemuba mukola ki, mwagadde mutya. Kati ekiba nti tetwetaaga kukyekwata wabula twekwate ku kitabo ekiyitibwa Bayibuli. Ekiyitibwa ekitukuvu. Tweyanzege akazinda akazinda maliriza ngamba taata ti Muzeeyi Nkusi akkirize bukkirize ekiri mu kitabo ekitukuvu wabula tebateekamu byabwe ne babinyonyola abantu. Kyova olabanga ebiseera ebisinga obungi ekitabo kino wadde nga naffe tukikkiriza nga abagobezi ba Yesu naye atogenda okwesanga nti twawukana. Lwaki? Yesu yayogera mu Matayo Essula 22 olunyolo 29 nti bakyamala obutamanya byawandikibwa. Ebyawandikibwa bino bw'otabimanya nti biri mu ngero ogenda kubula. Kyovula batuleeta mmwe neyanziza motole kale taata akaddeko kakozeseza bulungi. Omulamu guli ki? Guli kitabo ki ekigulumiza oba ekityoboola Katonda oba era mwami moderator nyinza okwerabira nga sinaba kugenda mu maaso. Omulamu oguddako gugamba nti contradictions in the Bible. Kati simanyi balisomesa abalisomesa kisimanyi. Yes. Kitegedde okukoonagana okuli mu Qur'ani mu Bible. Yes. Kati kakasa byobo si byabadde asomesa. Yes. Kati bye sigenda kukwatako leero wadde neki kambalage nze ni mwivu kambalage kye bayita okusomesa kubanga omulamu erangulanze kati abawutegedde bategedde nti ono byabadde asomesa bwedda yakusomesa ku Qur'ani ekoonagana. Kyokka omulamu gugamba kitabo kye ekigulumiza Katonda ne oba ekityobola Katonda kati ate ali kuleeta bya Muhammad simanyi kuwasa biki ddala abooluganda abatuliza bebikwatagana kyewuunyisa. Naam ababitiibwa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olwakadde kano nate akalungi katuwadde. Omulamwa guno nga bwe bazze bagwogerako twagwogerako naye nga guviira ddala mabega ngeri gye twalaba baganda ffe engeri gye batyobolamu bannabbi. Kati ate bwe tutuuse wano ate balinga abagulumiza ate nga lyo baali boogera baali babavuma tubenzi simanyi biki kati ate saawa eno beefuula ababaagala kyewuunyisa. So omulamwa gugamba Katonda kitabo kye ekigulumiza Katonda oba ekimutyobola wamu ne bannabbi. Jozi twatunanya ku bannabbi ne Katonda yali naye mutunula katono. Aya gyensoose nayo luno eri mu surati al-Furqan essula ya 25 aya esooka n'eyokubiri. Allah ategeeza nga Nabbi sallallahu ebigambo abissa ku Nabbi Muhammad sallallahu aga nti yatukula n'agulumira Katonda oyo eyassa Qur'ani eyawula wakati w'amazima n'obulimba. Allah yatukula yagulumizibwa. Kitabo kye ekigulumiza Katonda eyo aya ebeemala bumazi. Twategeera obutukuvu bwa Katonda ensonga lwaki abasiraamu tukakasa ensi nti Katonda tazaala. Buli lwoga nti azaala obeera tomuwadde kitiibwa obeera omukakkanyiza omwongeddeko famire. Ekyo nakyo kikulu kitegedde. Era Yesu w'abano muzeeyi agambye nti Katonda gw'alina okwogerako alina okubeera n'erinnya. Kyandibadde kirungi kubanga Yesu yagamba Matayo 6:9 musabenga bwe muti kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe. Erinnya lye alina erinnya limu erinnya ly'obwaŋŋange. Yes, erinnya lye lya bwannannyini
erinnya litukuzibwe. Tubuuza Christianity lwaki Yesu yagamba nti erinnya lya Katonda litukuzibwe. Litukuzibwa litya? Bw'obabuuza bali bamanyi, bo bayimba buyimbi bibafuuka luboozi. Okutukuza erinnya lya Katonda kwekakasa nti ali bwannamuligina, ali yekka, teri kimusemberera, yekka yatukula. Kurani wetu wegambye nti atukula Katonda n'agulumizibwa oyo ali waggulu ennyo. So ekyo aya nga ngimaze nze kano kamba twali direct kubanga tebalinayo aya yonna mu Kurani wadde naluli aya yonna esembera kutyobola kitiibwa kya Katonda nga yogera Katonda nze sikiraba. Kyovula abantu ono ye biganyi n'agenda mu kuwasa, n'agenda simanyi bakazi kubakuba, simanyi kwambala kanzu, simanyi enkofiira. Kati ebyo bannange ddala yo topiki ebyo bikwataganira Katonda bimujjaamu wawa. N'olwekyo muzeeyi mubeere mu kiraasi kambasomese ffe kye twagala. Muzeeyi wedda mbasirise mbadde nkusaba alime ala bw'abanga takwatagana mu njogera ekyo kimutyobola. Era wedda nsomesa nga bwe njogera kati ono bw'aba tategedde tebalina aya wadde emu eyeekwasa Katonda okumutyobola. Information gyakuba kati ekanzo ebyo etyobola Katonda okuba omukazi ekityobola Katonda. Kale okegamba nedda basajja mwagala kumuzaabuza mwakosa ddaika essuka 30 bantu babiri mbadde nsa tujja kubiraba ebyo tuli biraba contradiction is the Bible. N'olwekyo mbadde nkusaba ogumiikirize tubeere Katonda. Muzeeyi kyogambye nti Katonda abamuyita Yakuwa. Muzeeyi nedda Yakuwa twabategeeza kyekyoto. Bayibuli egamba nti Musa n'azimba ekyo n'akituuma erinnya lyakyo Yakuwa. Obeera okisembe Katonda obeera omugjeewo ekyoto ye Yakuwa. Okitegedde muzeeyi? Ndikulemba okuva 15:17 Musa yazimba ekyoto n'ayikola atya n'akituuma ki naye nga kitegeeza ebintu byonna yali akolerako nga ye Yakuwa. Tulinawo n'amasomero yoli wakyabari ffe tumanyi ekyoto kye bayita Yakuwa. Kyova olaba wuliriza kino Bakristaayo, kyova olaba erinnya eryo Yesu yalyogerako. Bw'abanga bakakasa nti Katonda bamuyita Yakuwa, endagaano empya n'ebitabo 27 baleete Yesu oba bayigiriza bonna bwe bameshulinga nti Katonda bamuyita Yakuwa. Lwaki kyasigala wali wokka? N'olwekyo Bakristaayo era bwe tunaddamu ompe mu ndagaano empya nga mulinnya erinnya Yakuwa mundokola buleete. Yakuwa nze sigenda kulokola Yesu yalokola. Ndokola saawe eno ku radio wano nange Yokaana meka? Yokaana meka langa gwe. Yokaana 2:3. Nteeka mu kompyuta nekiri wano. Waliwo obubonero bungi Yesu bwe yakolanga bwe batawandika mu kitabo kino. Bagambye Yesu bwe yakolanga mbuuzi nnya kata ng'ayogera ku linnya. Era bano bandike bano. Okitegedde? So teriiyo Yesu wadde bayigirizwa be bwe bamenshininga erinnya Yakuwa. Ogamba ki? Tetusobola kuwakanya Katonda mwenyewe wabanga ayogedde ate oyagala bantu bakavaayo nziramu. Yesu yagamba mwetika ekikoligo kyange muyigire ku nze. Yesu akakasa tulina okuyigira ku ye. Alina we yayogera mu Yokaana gy'ava okugamba ono 2:17 naga njolesezza erinnya lyo oba 17:6 era njolesezza erinnya lyo erinnya lye wampa era mbategeezezza. Tubuuza Christianity Yesu waba yayolesa erinnya lyali linnya ki? Wallahi tebalimanyi. N'olwekyo tusobola kuleeta Yakuwa ng'ate Yakuwa bakitumye ekintu kirala. Okitegedde? So eyo saagala tumalireyo ebiseera mbawadde bwimu w'omuwaaka bategeere nziramu. Muzeeyi uliza kyali okugamba, uliza kyemugamba. Olinayo Yesu ng'ayita Katonda nti Yakuwa. Uliza kinsaba nze. Olinayo Yesu ng'ayita Katonda nti Yakuwa oba abayigirizwa be oba mu ndagaano empya mu bitabo 27 mu bitabo 27 uliza mulimu erinnya Yesu mulimu erinnya Yakuwa. Microphone iyo kati bwe buliriza bali bwe batuuma erinnya isomero buliriza oyogedde kanange njogera zabuuziza ati nkuddamu kumala biseera kati bano batuuma erinnya Yoweri Kaguta Museveni. Toyinza kugamba nti somero oyo si Museveni oba okutegeerako kuba kuli luddawa. Tebasobola kuleeta Yesu. Nzikusaba bitabo bampe bwino bali kusaakaza. Nkugambye nti erinnya Yesu naye yaligaana era ne Yesu muga nti yagenda ku musalaba. Bwe yagenda ku musalaba yayita Yakuwa yamuyita atya?
yakola lwaki teyamwita yakuwa you go back to class temuli mu Bible nga alina amanya buli omu amutuuma nga bw'ayagala Qur'ani yokka nti walillahi al-asmaul husna Allah yekka alina amanya amalungi Qur'ani yogera ku manya Bible temuli Katonda n'amanya okiregedde ate era tebamanya Bible egamba tebamanya linnya lyange kyekyo Katonda yanne erinnya limu ate bwe mwamutuuma mannya wamma mule sajja bino Yesu yagamba Eloi oba Eri lwaki teyamuyita yakuwa kyekibuuzo mumugamba nti erinnya ya Katonda yakuwa lwaki teyamuyita eri so nga nti Yesu yaligaana n'alipinga n'aganza nsijja muyita ebyo byammwe muzeeyi kankwe Katonda Bible bwetyobola Katonda Bible egamba Katonda wandu yebaka naba olunyejjuzi naye kati ate mbongera olulala Zabuli 7:8-65 juzi nabawa Zabuli 132:8 lulwa lugamba zuuka ayi Mukama Katonda ogende mu kifo ekyo ekyokuwummuliramu tubuuza ku Isirayiri nti bano abaali bazuukusa Katonda mukendeevu yeebaseemu ne bamuzuukusa agende mu kifo ekyo kye yali yeebaseemu kifo ki kyalina okugendamu yes ekikyali kiki wewali ebibuuzo ebyo oli kumala biseera baasi kene beyayimba baasi tuli ku omulama gugamba kimuddiremu omanyi ono Moses alwawo okutegeera omulama gugamba kitabwe ki kati sirika oba nnyimba oba biki oba kukaaba kitabwe ki ojja kinnyonnyola Bayibuli egamba nti Katonda alimba ono muzeeyi abyogeddeko Katonda yalimba ono nabbi Yeremiya yakakasa nti Katonda alimba muzeeyi agambye butandikira waggulu nedda point eri wansi egamba nti awo ne ndyoka njogera nti woowe ayi Mukama Katonda olimbye nnyo eggwanga eno kubanga point eri wansi so waggulu kubanga watugamba tujja kubeera mirembe naye kati laba ekitala kitta buli omu tetulaba mirembe Yeremiya n'agamba Katonda yakola ki yamutyobola yamuwa ekitiibwa ayiri amujereze Katonda talimba ye Bayibuli egamba Katonda akola ki Yeremiya 4:10 mujja kulwanagana ennyiri zino mulyoke mutegeere kye bayita okusomesa Bayibuli 4:10 Bayibuli etyobola Katonda emuyita jjinja ejjinja Katonda lyatonda ate bano kye bayita ye Katonda waabwe Zabuli 6:2-6 Katonda ly'ejjinja lyange era bwe bulokozi bwange jjinja ng'omuliro gulyokya ne lisaanuuka anti jjinja kandi Katonda ly'ejjinja lyange kati ate kyeki Abdul Muttalib ye taata wange kekyo ky'oba otegeeza era ye taatawo ate yenze ono Moses gwe singa tewagendako na ku ssomero gwe ekyalo kyandibadde kibonaabona Katonda ly'ejjinja lyange era bwe bulokozi bwange bageraageranya Katonda ku jjinja okitegedde ojja kubinnyonnyola okitegedde Bayibuli tekomaawo Bayibuli ekakasa nti Katonda alina bakadde be abamuzaala Isaaya wandiika bulungi Isaaya 23 olunyiriri lw'17 kanjibikule ddala ngisomere ddala wano lyoko ogirabe mutubuulire 23:17 ayina taata ne maama wagamba awo olituuka emyaka 7 nga giweddeko Mukama aliggira Tuulo n'olwogera birala naye kangisome era aliddira empeera ye era alyenda n'obwakabaka bw'ensi wonna ono naye mbadde nduwandiise Katonda alyenda agenda kwenda Katonda alyenda 23:17 mubikule mubisome bino bigeraageranya Katonda waawo kati gojja binnyonnyola Katonda kyo Bayibuli gwe yali egamba agenda okwenda banti tuli mu kitabo kandeete eyayenda atali oyo kale Isaaya 23:17 Katonda alikomawo n'alyenda n'obwakabaka Mukama wejje kasawulira kiga Mukama wejje
abaye Mukama Katonda. Yes. Wano uliza mzee 23. Isaya 24:23. Kale omwezi guli kwatiwa ensonyi n'enjuba eriswala kubanga Mukama ow'eggye alifugira ku lusozi Sayuni. Yo siye Katonda ne Yerusalemu ne mu maaso g'abakadde be n'ekitiibwa. Alifugira mu maaso g'abakadde be n'ekitiibwa. Full stop. Era verse chapter negwako verse negwako tewali verse ndatu yongerayo. Ate gwe tumanyi kigambo bakadde abakadde b'ekkanisa baba batuzaala. Kati gojja kumbola bakadde tofaayo. Ojja baleeta bakadde ba Katonda. Baga nti bakadde be. Oli bwanga nti be bakadde be. Era totegeera nti be bamuzaala. Katonda gwawo gogeraga ne bakadde be. Ne bakadde be. Lwaki ekyo kitaito gy'oteeka Katonda? Kivula Allah yagaana nti laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Tayina kyonna kimufaanana, tayina kimwekwanako. Twogeraageranya. Kandi tumugerage kitwaga bino mugeraageranye Katonda mu Qur'ani. Naye bano bali ku makanzu ate tebagambala. Nga luguudo tulabe Qur'ani wamma bwetu wegambye. Bano bali ku makanzu ne ate muzee toyambala kanzu. Ate ogamba kanzu. Bayibuli tekomaawo. Bayibuli egamba Katonda musiru. Yes. Byonna bino tugamba kitabu kye kityobola Katonda. Katonda musiru. Bakolise ekisooka 1:25 kubanga obusirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi. 1:25 n'obunafu bwa Katonda businga abantu amaanyi. Katonda bamugeraageranya kuba musiru nti obusiru bwe businga abantu amagezi. Kitegeeza amagezi g'abantu matono ate obusiru bwa Katonda bubasinga. Imagine Katonda oyinza omufaananya n'obusiru. Si kitendo tekimujjaamu ekyo. Era obunafu bwa Katonda businga abantu amanyi. Katonda munafu. Katonda tomugeraageranya kigambo bunafu tekijja mu bwongo bwe Qur'ani, ekyo tekirimu. Basi anti mujja bitubuulira tugamba kitabu kye kityoboola. Njagala otegeera omulamwa kye gugamba. Saagala obeere nga buli kimu kyo oyagala nnyo okyogerako nga tobitegeera. Wulira omulamwa kye gugamba kitabu kye kityoboola Katonda era kitabu kye kimu ekitiibwa. Bayibuli egamba Katonda ono yamutyobola negamba nti Katonda wa alina ekikopo eky'omwenge mu ngalo ze. Kyova olaba Bayibuli tugenda kirabanga Katonda anywa omwenge. Era yava mu yes uyo. Zabbuli 75:8 egamba nti kubanga mu mukono gwa Mukama Katonda mulimu ekikompe weekiri n'omwenge gwamu guli kwejjuvu. Olidde kijjudde ogutabiddwamu n'akifuka mazima ebbondo simanyi ebbonda lyago oba ebyo byonna bika bya ebbonda. Singa kize yabadde wano yakimanyi ekigambo ebbondo. Kugamba omwenge oba okujjula ne guba ne gutumbera bwe guti. Ababi bonna ab'ensi bali gutamiirirako. Kati Katonda atali mujumu wa lujuuju akwata atya egiraasi y'omwenge nga kujjuddeko n'ejjovu. Ebbondo nga lyonna lijjudde. Katonda atali mutamiivu. Kyovula Bayibuli teyakomaawo yayugira mu kitabu ekimanyiddwa nga Zabbuli 78:65 wagamba nagiranze eddandozo saagisomye negamba Mukama Katonda n'alyoka azzuukuka mu tulo. Olaba ekitendo kirala kye bamuwadde? Katonda n'alyoka azzuukuka mu tulo n'ayogera waggulu ng'omuyaga anyweddwa omwenge. Ne bongerako ekitendo ekyokubiri. 1 azuukuse mu tulo yeebase kati ate bw'agumuse bw'ati n'abeera nga anyweddwa omwenge era bw'omu tategeera. Imagine Katonda wagwo otyo obulaba otyo nga mumagamba nti manyi Katonda bano. Kyova olaba bajjawo Katonda ne bateekawo Yesu. Era abakristaayo bw'obabuuza Katonda bateekawo Yesu kuba nabo bakimanyi nti Katonda bolimu Bayibuli byemutyoboolamu temugulumiza era ne muteekawo Yesu. Simanyi okiraba. So ezo zennyire zino n'endala nyingi. Bano sijja bakonkona nnyo kubanga bano bonna bayizi bange basomesa busomesa. Ndoza mutegedde omulamwa. Sisomeseza ku ttaayi yammwe, sisomeseza ku misalaba gyammwe, ku Yesu wammwe nedda. Mbadde njogera Katonda yekka gwe bayita omulamwa. So si kwogera ku makanzu okukuba bakazi. Si ye topic. Kitabu kye kityobola Katonda. Balete aya mu Qur'ani emu bweti ng'etyobola Katonda. Wadde mu Qur'ani ng'emulugumiza. Mubaleete ng'emutyobola. Olina eddakiika zo 3. Kati
omusomesa wange atakoze bulungi kati ono tamanyi byasomesa Muhammad Musa byali mupewa tamanyi omulamwa gugamba kitabu nze ndeese enyiriri Katonda mwennyini ng'ayogera ono aleete by'abantu abantu basobola okutyoboola nga wayagala abantu bavuma ne Museveni wano olaba wuliriza njagala owekitibwa muzeeyi ndeese abantu nga boogera mbadde nsoma amawulire oba bayibuli ate amwe bali abatyoboola kubanga bajeemu mulamwa gugamba ki kitabo ki kati wagamba kitabo wuliriza naye nze ndeese enyiriri wuliriza Katonda mwennyini leeta Katonda mwennyini nga yeetyobola agamba nnyo omwenge leeta Katonda mwennyini ng'agamba nti nzuukuka wuliriza ati muze nzuukuka nze ndeese Katonda mwennyini wuliriza kati kola balangirire seeka ennyiri zonna z'osomye ezo nfu ezo seeka si ntuufu anti yes kuba muzeeyi ali kulwana nze mboze nsomye bantu beeboogera kati ye zaalese Katonda mwennyini yayogera kati njagala balangirire nti seeka ennyiri z'osomye zonna ezo nnyiriri nfu kituufu anti z'abantu nga bayogera mazima Moses beera mu kiraasi Susaana abeera mufu kyayogedde kibeera kifu nti mulangirireyo mwaba bategeeza ennyiri zino nfu wuliriza guno mulamwa wuliriza wayagala kuddamu wayagala kati abali eweeru sifu abagezi wuliriza abagezi baliwa batusinga baliwa abali eweeru nkugambye eyo mpale bulira dakika 3 kyongambyeko kati lekerawo kati sirika neda nkugamba nti bali bategeera byetwogera bawuliriza nkugambye ndeese enyiriri Katonda mwennyini nga yeeyogerako olwo n'aleeta enyiriri ezityoboola Katonda bali bebayogeranga mweziri naye nga zali zityoboola Katonda abantu be batyoboola Katonda kati nze wuliriza mweziri mu Bayibuli kakati ne Quran esebo Quran kubanze ndeese atumumalira ebiseera n'abantu betu n'ebitabo bino tuteeka okubitegeera Quran kitabo naye tekifaanana na kitabo ekitukuvu so ebyogerebwa eno mu kitabo ekitukuvu tuyinza kugamba nti bijja kufaanagana n'ebiri mu kitabo Quran information so tulina okumanya enjawulo ey'ebitabo bino tulyoka tubyogereko nti zino nsobi si nsobi kati mu kitabo kino ekitukuvu mulimu Zabuli nnyimba kati bw'oba ozireeta ng'oli yayimba oluyimba kati Katonda bano kirabika nga eddaaka z'ogenda obawa points basobola okuleeta bali kulwana bulwanyi fwe tetugambye nti Qur'ani ne Bayibuli bifaanana sinaba kyogera inganye nti Qur'ani etukuziza Katonda n'embazza ku mulamu obwedda ntema Katonda yekka ennyiriri ezo mugambye z'abantu be baayogera kyokka omulama guga nti kitabu ki ekitubitoboola kati bantu baayogera era ne babiwandika mu Bayibuli kati mukize nti Bayibuli yeyogedde kati mulwana biki kubanga mulinga abagamba ennyirimu eziri ntuufu naye ate tefaanagana Qur'ani nze sijja kwagala Qur'ani efaanagana ne Qur'ani nange eŋŋaanyi sikyagala leka muzeeyi amalize bwoliriza njogedde ekigambo kino Qur'ani omanyi Muhammad Musa agenda n'antawula kati agenda kuntawulira ddala wuliriza Qur'ani Katonda gy'ayogerako nti Allah sitaani mwenyini kubanga Allah talina kyeyatonda njagala Muhammad Musa wuliriza muzeeyi kola bwoti nedda owekitibwa nedda muzeeyi ate wandibadde gumodweta gwabadde akiteekawo mangu wuliriza ampadde agambye nti Allah sitaani asomye busomye mu Qur'ani kasita akasoma bw'ati muzeeyi wuliriza omanyi kati bono bwabba bwino batabuka era kati kwe kutabuka kutubira nga taatandise okuvuma Katonda nze ndeese mu bwino nga Bayibuli yamwe yegendi Katonda musiru muzeeyi ogandi Katonda sitaani Allah tubikulewa wuliriza Allah wabanga si sitaani njagala wuliriza andi kati ompadde kanjogere ono waliko kati otawuka andi kati ali kutawuka nno atawuse nnyo sikuza njagala aleete mu Qur'ani
Allah kiyasonda olunaku olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu nze nyingira obusiraamu wabanga si sitaani wabanga si sitaani talina kyeyatonda kati Muhammad Musa njagala ayogere nti Allah olunaku olusooka mu Qur'an yatonda kino olwokubiri n'olwokusatu nze nsiramuke n'abaana bange bonna bafuuke basiraamu. Moderator aleete ayega nti Allah sitaani anti sitaani yo talina kyeyatonda anti talina kyeyatonda weeyogera ko talina kyeyatonda wadde ati kusobola masimu kati bwekansomese baba akansomese lekera nga esatu onagamba simula werere oli kimulemye kati atawula abantu wuliriza talina kyeyatonda Allah wabanga talina kyeyatonda atuwa olunyiri yatonda olusooka n'olwokubiri nga si sitaani 794 alamwe asitaani yennyini wuliriza Allah 794 Allah mwennyini agamba talinanga nabbi yenna gy'atuma oyo kati katonda mwennyini abenga talina kyeyatuma kati kamwe challenge nze ngenda muwa yatuwe 3:11 khaza khalqullah fa aruni maza khalaqa alladhina min duni. Allah agamba okwo kwe kutonda kwa Katonda omutonzi Allah. Nze lindamu uliza kyengenda okusaba okwo kwe kutonda kwa Katonda omutonzi Allah. Kale mundage bye biriwa bye batonda abo abatali ye Allah. Katonda uliza Katonda kyagamba mundage kati injagala ampenti yakuwa yatonde eggulu n'ensi nze ndeese nti Allah ye mutonzi wo yenna. Bagambye Allah kati gwe leeta nti yakuwa yatonda muzeeyo kisomawa kubanga kyasitaani kiganye nze nkwade Katonda ye mutonzi leeta nti Katonda wabanga Katonda nga wasomye ate olunaku olusooka kyeyatonda ku sitaani gwennyini gwe gwogerera muno. My moderator bali kukyusa mulamwa kitabu kye kityobola Katonda balime kwekwasa nze nkugambye nti wandibadde okola disiyo kuba ndaba amasimu ganyu bantu tebalina ekigambo kye bagenda okuleeta era naasabye n'agamba abali wabweru batuuliza bangi katubawe ki nzeese Allah ye mutonzi w'eggulu n'ensi ze muleese tubadde twagala olunaku olusooka kyeyatonda ali wabanga Katonda kyekituufu kyennyini. Somesa eddakiika 3 neyanzira sebo moderator amazima gali nti bino ono mukulu byali okusomesa adda mu byakito byakuzanyira bintu akiri kusomesa tandika kubanga ndina okuddamu enyiriza akoze ki era ntandise nga bwe njogera bwenti nakugambye nti Zabuli nyimba era ensonga enkulu eri ku bagala baffe abasiraamu butamanya kitabu kino ekitukuvu. Kitabu kye kityobola Katonda ku Quran ne Bible. Ekitabu ekitukuvu kiri ali mpeo. Ngambye nsomese ate ombuuza. Oli kutugamba nyimba zigambye eki? Nyimba zigambye Katonda yebaka. Zikazibere nyimba. Nti kituufu Katonda yebaka. Nenyo kankubuulira ku nkomere ekitabu ekituufu kye kino. Nekati bwe mba ndi kunnyonnyola ate n'ombuuza. Kakati sebo moderator. Yes otata. Nkugambye ebitabo bino byanjawulo. Engeri gye byazimbibwamu Qur'an eri direct kubanga yajja mu lulimi olwangu Oluwarabu teetaagamu kunnyonnyola naye ffe kino ekitabo enyiri ezisinga obungi ziri mu ngero. Kakyaki tegeeza kyo gamba nti Katonda yali yeebaka. Very good. Luli luyimba. Lwategeeza ki? Luli luyimba era luli mu ngero. Bw'ayogera bw'atyo aba alina ky'ategeeza. Yali ategeeza ki? Era ekyo nakyo gujja kuba mulamwa kubanga tulikwogera ku bitabo tulikwogera kati tulikwagala tukiriyalinga empewo otherwise me I'm going to take it Katonda yeeba no nkuwa summary era nkubuulidde nza kuwadde akazindalo nza moderating obudde kyali kitegeeza ki mu dakika 3 siina budde kozesa dakiika 10 kyali kitegeeza ki ompadde dakika 10 iye kyali kitegeeza ki kaakati olunyiri lugambye nti Katonda yazuukuka mu tulo ng'eyeebase okay luno olugero lugererwa ku muntu eyeebase bategeere Katonda amaanyi gasitukiramu n'embeera gyasitukamu okukola ebintu bye. Ayogera nga atamidde. Nga naye aba tatamidde. Kwegamba bw'olaba ebintu byakola alabika nga atamidde naye ng'ate kankuwa ekyokulabira. Ekitendo kiba kigulumiza oba kityobola. Anti kankuwa ekyokulabirako. N'agamba nti yita mu nnyanja. Onatamidde oyinza otya okungamba mpite mu nnyanja naye ate ogenda okulaba ng'ajjawo ki amazzi ng'oyitawo yita mu lusozi naye ate olusozi lwakugamba okuyitamu
Musa n'Abayisirayiri Musa yakuba omuggo ku mazzi amazzi ne geeyawula teyayingira buyingizi mazzi ono alema otisoloza nfe twasoma yakuba omuggo ku mazzi amazzi ne geeyawula ne bayita wakalu seeka mbadde nkusaba oyisimule amasimu maliriza tugule wa wano wagamba nti Musa yakuba omuggo ku nnyanja Katonda yali amaze okusumula Abayisirayiri bayitewo batunula mu mazzi ennyanja gyeri emabega Firaawo ajja n'abasirikale olira kaakati Abayisirayiri ne batandika okukaaba onati ayagadde engazi ye Abayisirayiri ne batandika okukaaba nti Musa singa obudde obukozesezza n'olaga ekitabo ekityobola Katonda obudde obwandikukoledde kuzira